Mbalamusizza. Njagala mutaaginge Jacobs omutuuze. Mpozi musajja watu leero ali mu kooti. But he is stupid. Njagala mutaaginge Bulunokke. Is very stupid. Njagala mutaaginge kino ekikazi ekyasama ekyava Masaka. Ekibeera ku CBS. Kibayita Sophie Tebi. Simanyi Sophie Tebi. Simanyi Tebi. Is extremely very stupid. Era bategeeze butaginga obagambe nti edimizayo wekalanga atata intimidations azaba somesa olwaleero ngenda kusomesa bino ebiwojjolo. Nze sinoonya linnya nti mujja kuntumira ku radio zammwe. Bulunokke oyimba simanyi luyimba lunze ndaba bakuyita muyimbi. Kati kitegeeza bwemba nsomesa mbasomesa ngabo nsomesa abaana ba nursery because I don't know anything of you. Okay? Kantandike ne chairman gwe balonda wabunnamuwaya DJ Jacobs omutuuze oli mukwano gwange nkusaamu ekitiibwa naye oli musiru. Oli musiru, oli mutumbaavu. Era mazima gali nti olaze ensi nti totegeera. Bannayuganda njagala mwebuuze. Jacobs omutuuze baamukwata ng'ali ne Eddie Kenzo nga bagenda ettake. Era baamukwatira Dubai. Simanyi lwaki ennyonyi oba ennyonyi yasooka kugenda Dubai eryoke egenda ettake sibitegeera. Ninga baamukwatira era Dubai ng'agenda ttake nga bamuvunaana ekintu kyekimu ne bamugamba passport yo eri bandi. Omusajja akola ku radio chairman wa division namba bunnamuwaya. Chairman w'ekyalo omuli abagagga omuli abantu abaasoma n'abeera nga tasobola kukozesa buwongo okumanya nti passport eno ngitambuzaako bagikwatiddemu issues. Kanzireyo e Uganda nkole passport nsabe passport endala. Omusiru oyo yali badde agenze ku internal affairs n'abagamba nti bannange ngenze mu nsi bweti ne bangamba passport yange neriko emisango nsaba kugikyusa. Kuba Jacob yali tatambulangako nga tazzangako ku musango outside Uganda. Ekyamazima ensobi eyinza okubeera nga yakolerwa ku migration department ng'ennamba ya passport yennyini nga baagiwa Omunigeria n'agikolerako ddate. Era naawe kennyini teweeyibala osobola okubeera ne passport eya Uganda nga nnamba yennyini nga luwa omuntu omulala agirina. Naye ekintu ekyewuunyisa stupidire omusajja mbu chairman wa kyalo Mulamba si kyalo division akola ku radio abantu bamuwuliriza eyeeyita motivational speaker embweyo teyinza kumanya nti leero passport bagikutte bagambye erimu issue sijja kuddamu kugitambuza kange neefune passport endala. Aga Katonda mu ggulu Jacobs omutuuze bwe yaligenze ku internal affairs n'abagamba nti bannange passport eno bagikwatiddemu erimu issues. Wallahi bali bajjamuwa passport endala eyo bagidismantling. Naye olw'okuba bayina amaalo bwe babeera ku buleedi obwo balowooza bamanyi ne kabeera ku leedi ne kalimba kulwokuba kakuba n'ebyo ebikazikazi ebibeera mu Dubai ebyo ebikazi ebibeera mu UAE ebikazi simanyi agakazikazi agakoowa agayiika amaviivi ne galowooza nti gategeera. Nze Edemizaaya ngudde leero mu nsobi bankutte ate ne nzikiriza n'omulundi ogwokubiri nkozesa ensobi eyo yennyini. Niweebuuza abantu bannange baalya mmere ki? For example kambanyumize inze bwe naliko e Uganda ebiseera birebedda nga nkyawedde mpambana ebya visa bannyimako visa aga Katonda mugulu nenzirawo nenkola akataba akalala ninga kano mulimu visa gye bamini bataddemu refusal
Nenzero n'ennyonnyola abasajja bali ne bagamba nti baganda bange inze njagala kuyiiya kutambula ko ne passport yange ino banyimye visa munjiize mumpe passport endala nababuulira mwalaali ne bampa passport endala naye gwe oli muntu chairman kikaaki akulira abantu ng'abantu abo bodi mu kitundu kyo mulimu abaasoma n'oyimirirawo n'osiriwala n'okola ensobi bwetyo kaakati amazima gali nti nze ŋŋamba ntya Edimizaaya nti mu butuufu otegeera kati ku leediyo oyogerayo biki era gwe ku leediyo ani yakusomesaayo okuwaayo ani yakuwa omulimu ku leediyo nga totegeera oli musiru bwotyo ekintu kye bayita international travel document ye passport bw'ebeera mu issue ddayo ewammwe ofunye omukisa tebakusibye report it genda ku internal affairs wallahi ya Mungu bajja kuwa passport endala ne muddeyo ne mudda mu buzigo bwammwe ne mukombaaga nnyo ne mugamba kiki ne mulowooza nti mutegeera bwe tuba tubasomesa ife ba Edimizaaya nga mulowooza nti mugamba nti no tulina engezigezi neffe Katonda tuwa amagezi ag'enjawulo kaakati okutta miliyoni zo sizo 5 osasudde bakudiringira ogende zine kyekikazi kyakibeere Dubai aga Katonda mugulu Jacob z'omutuuze sente oyonoona zaaki nga passport empya bajja gikuweera ku mitwalo 3 soka ofune passport empya singa Jacob yatugambe nti bannange nagezaako okufuna certificate passport empya ne baginnyima yali badde wanjawulo twali badde tugamba nti nno mu butuufu omusajja akozebwa ati naye kaakati kino kiraga integrity level intellectualism oli ku negative oyo tumuveeko amala okusema wano ani abadde asooka awo njagala Bruno yagenda osembayo tugenze ku Sophie Tebi bannayuganda abatamanyi kikazi kino kye bayita ki Sophie Tebi kikola ku CBS kikola n'omusajja bamuyita Mbaziira Tony kiddemu kino kyava Masaka ku leediyo y'e Masaka baali bakolera ne Mbaziira Tony kyakabi kikola bulungi ge mazima naye nina obuzibu n'abantu bano abeeyita ba motivational speakers bw'owulira ekikazi kino nga kyogera ku CBS oyinza okugamba nti mannange Katonda yawa abantu kisomesa omukwano bannange obwenzi bubi nekyasama programu enyuma goge mazima enyuma naye njagala mbakakase simanyi Teretebi simanyi Tebi you very stupid Tebi akasajja ke bamukutte nako bwe buno obukuba amasimu ku CBS nekamukuwana omuntu abantu abali mu level eyo babeera bafunye tasobola nakupangisiza rumu ya mitwalo 2 atono okumanya musiru muzibu era simanyi bwe yafuna mulimu ku CBS aswaza radio Teretebi simanyi Sophie Tebi oswaza CBS FM towamanya institution ijo zemu waliwo ebintu ebimu ebitalina kubeera mu institutions ezimu kati senga Teretebi simanyi Sophie Tebi abadde ka radio k'emitiana ebyo bibeera okke ne radio CBS eyina brand nti radio ya Kabaka tusuubira abantu bonna abakola mu Bwakabaka nti balina okubeera ne morals balina okubeera abeegendereza ne kaakati kyasamye kigenze ne kireeta akakubika amasimu mu nnyumba y'omusajja
omusajja omulabanga mazizizi bwatyo ne wakabi akukwanye nokkiriza omuyaye n'akugulira emmotoka mu mbeera gy'alimu, omuyaye n'akuzimbira ennyumba mu kibuga, ennyumba n'agikwasa n'akuteeramu buli kimu. Kati kanaakakuba amasimu nti nze kyamani w'amasimu simanyi nze gundi ntumirako gundi nnyo atasobola nakugulira mpale gy'oyambala ey'emitwalo 15 n'omukwata n'omutwala mu nnyumba y'omusajja tanaba nakugimaliriza ennyumba n'omuweerako eyo. Lwaki tewakutta akasajja ako n'okatwala mu woteeri yonna gy'oyagadde? Obwenzi si kyekikulu, naye ekikulu simanyi teretebi ekikulu okola ku institution ki, okola ku leediyo, okoze ensobi ki nti otutte omukubi w'amasimu ku buliri bw'omusajja. Era onookeera ku makya ogambe nti ba Eddie Mizaaya baŋaaŋaala. Lwaki tewakutta akasajja ako ne kakugenda ne kakupangisiza wooteeri gwe teretebi? Igwe okimanyi nti n'abantu bwe batyo bamaziga ku kkubo bajja abantu ku miramwa. Era gwe okimanyi nti ono teretebi singa nze mbadde programs director wa CBS mbadde mugoba ku radio ASAP, teretebi kankukakase CBS emyaka gyonna gyebaddeyo emyaka 10 aga Katonda mu kutewaberangawo omukazi abadde akolako ne bamukwata n'omusajja mu bintu ebyo. Benda byabwe bakola ebintu ng'abantu abategeera. Benda ne mu ngeri eri systematic, mu ngeri eweesa institution kwe bakola ekitiirwa. Omuntu akola ku CBS tumusuubira kukeera ku makya kumukwata nti abbi essimu oba oswaza institution. Kati gwe teretebi ebyo ebintu byewakoze weerabidde nti no bajja Kampala. Tewategedde oba tewategeera nti ozze tewategeera nti novudde e Masaka. Okwenda si kyekikulu, muntegeere bulungi. Okwenda si kyekikulu, naye ebintu by'oyogera kati ogenda kuddamu okole program oteekemu akakunizaako obuuliriraani gwe mazi gwe teretebi obuuliriraani. Ate ekintu ekyewuunyisa omusajja ono nze bannange okumanya zitu gentleman tu gento yagambye teretebi nti twala buli kyoyagala, n'emmotoka n'agimulekera agitwale, n'amugamba ajjamu buli kyoyagala. Teretebi ne kale akakyalike kamukubi k'amasimu. Ne bannange ebintu byewuunyisa. Teretebi gwakola ku CBS radio ya Buganda essaawa ewali badde okola ki? Wali badde ogenda ku maviivi n'ogamba nti munnange ensonyiwa. Omuntu akuzimbira ennyumba mu Kampala tebamuzannyisa gwe teretebi. Simanyi Sophie Tebi teresiki. Tosobola kufuna wadde 5 ku 10 mu kibuga 5 ku 5. Omusajja akuzimbidde ennyumba mu kibuga nodda ku mukubi w'amasimu. You a fool. Wene tumuvaako tugende ku Bruno K. Bruno K ono mulinamu interest kubanga yeemulisizza nnyo, abeera ku TV,
ayambala masuuti akute Farida Nakazibwe amutute mu safari tour n'abaana be bonna abaana ba Farida empapula z'amawulire tewali wayinza kwogera ku nsonga gundi kulwokuba Bruno K abamanyi neerabira nti waliwo ba Eddie Mizaya with no intimidation. Njagala mulabeka message kano temusobola kukasoma ngenda kukabasomera kali mu lulimi Lungereza. Kagamba bwe kati, Rachel is my sister. Rest in eternal peace. From Rukunjiri district. Rachel died in pain. Bruno, I will never forgive you. You abandoned my sister. The relatives suffered with all kinds of bills to an extent of taking my sister to a very stupid hospital in Rukunjiri due to high bills. That is Nyakachibale Hospital. Rachel never died of skin cancer, as you fool say. Bruno, you never picked any call from the late Rachel when she wanted to say her last words to you. Bruno, Rachel wanted to see her baby for the final time. Bruno refused to pick the phones from the relatives. N'omulwadde yeekaka okukwata essimu ya ayogere ne Bruno n'agaana okukwata essimu. Nzinzeeko message. Bannayuganda, omukyala yayagala okulaba ku mwana wa mukubeko eriisa evvannyuma. Ono omuyayi gwe mutenda okunyirira n'agaana okukwata essimu. Abantu abafamire ne bakuba amasimu eno embwa n'egaana okukwata amasimu paka lwe yafudde. Kyokka ne kijja mu kamera ne kyasama nti nno omugenzi yali ayagala privacy. Yaŋŋaana okumuteeka mu lujjudde. Bwe yafudde abafamire bakuwadde olukusa okuteeka ebifaananyi bye mu lujjudde. Bw'omaze kubasaba nti nno kamuteeke mu lujjudde, privacy ogimenyewo ya famire, oli musiru. Olowooza bannayuganda tebategeera? N'ogaana okutwala omwana alabe ku maama we amukubeko eriisa evvannyuma. N'ogaana okukwata omwana, omukazi yeezalira omwana we, omukazi afe bulungi ng'alabe ku mwana we, n'omugaana okutwala omwana. Kaakati kambuuze ssebo, gwe simanyi Bruno K. Abavubuka abawunya wabatambulira mu Kampala bonna ng'obanoonyeza fundraising era ssente ne bazifuna ne muzifuna. N'ogenda n'oleeta kino ekivuka ekyagwa eddalu ekyanywa enjaga ne kigwa eddalu ki Oscar. Mutambudde mu buli mugagga yenna mu Kampala, ssente n'ozijjayo ne muzifuna. Kiki ekyakugaana okukwata ekifaananyi kya mukyala waali buyi anoonya ssente zimujjanjaba, osabe ssente mu public nga bw'okoze ku bano b'otolinaako Luganda?
noli okojja mu bantu n'osiriwala nti yali tayagala privacy. Kati yafudde dolabye amaanyi okutegeeza ensi. Okimanyi nti bannayuganda mukimanyi nti Bruno K yagamba abantu nti omwana gwalina yamwadaputinga abantu bagambe mbutazaalangako nti yamwadaputinga omwana gwe yeezaalira nti yamwadaputinga abantu bagambe mbutazaalangako. Oli musiru bakubuulire kwetega kamera. Ekintu ekisinga okunzija kuwaya omusiru ono asasula abakamera abo. Teri muntu akutunuzamu kamera ku bwereere. Nze ndi munnamawulire era nabikolako. Teri muntu akukyaza ku TV ku bwereere asasula aba TV. Omukazi n'atuuka okufa nga talina wadde nusu emugulira akatunda ak'ekikumi. Naye ng'oli omukulaga mbu simanyi oli ogula kamera simanyi olaga kino ekiralu ki Oscar. Bannange bannayuganda abali wano edimiza yalimba njagala tulaba akantu kano abali ku magezi. Daba akafaliso omukazi kwe yafiiridde. Mulaba akafaliso naye ye eyamuzaalamu omwana ng'ali mu ngato y'akakadde. Oyo yayagala privacy. Oba kitegeera. Mulaba akafaliso yali badde kafaliso ako ng'afiiridde mu ddwaliro eritegeera. Daba yakafaliso twaligambye nti okay niraba akafaliso kati mwe embizzi eziri wano eziri mu kugamba mbusimanyi edimiza wala na Bruno K. Dabayo omuntu alinga Bruno K gwolaba ku TV eno gwolaba mu kamera eno gwolaba mu kamera eri omuntu ogwozaddemu omwana asobola okufiira kantu bwe kati. Musooke mulaba akafaliso ako kakulaga bulazi nti this guy is a fool. Kakulaga bulazi nti family ebadde terina buyambi. Bakwata omwana ne bamujja mu ddwaliro eritegeerekeka nga kisenti kaweddewo. Family etunze buli kisolo kye balina. Omwana ne bamutwala simanyi munnakitala simanyi bagambe eddwaliro simanyi balitanyaki. Naye nga ye ali ku TV akutte guno ogulalu simanyi bali mu kwambala masuuti bali mu zisawuna. Kati olinga avaayo nga asiriwala edimiza y'olimba wuno omugenzi. Olaba akafaliso. Nze nina bwe mbuuziza eddwaliro lino ne balinsiigira ekifaananyi ne baŋŋamba nti Edi tunuulira ekyalo kyonna nga kirimu ka kiriniki omukazi we yafiiridde. Kyokka ne kitambuza kigenda kigamba abantu nti yalwala kansa. Abafamire bagamba talwalangako kansa. Talwalangako kansa. Era Bruno K talinnyangako mu ddwaliro okulaba ku maama w'omwana we olunaku n'olumu. Bruno K taweerezangako wadde nusu ekikumi oba ku mobile money oba okutuma omuntu. Abafamire tebazirabangako. Tebazirabangako wadde nusu ataano. Era tatumangako wadde ku muntu yenna. Oyo gwe mulaba ku TV imwe abakyala mwegendereza ebiyaayo ebyo bimusiba mpale. Kyokka ebintu ne kyewuunyisa. Kambabuuliremu ekintu ekyewuunyisa. Waliwo abadongo abatategeera ne bagamba nti Bruno K yali yayawukana n'omukyalo oyo
kituufu bali bayawukana nebala omwana yenkana ki singa omwana abadde mu myaka 5 n'okwambuka twaligambye bali bayawukana naye omwana ali mu myaka 2 kitundu ekyo kitegeeza ki kitegeeza bali bayawukana dda nti omukazi olwaba okuzaala omwana ne baawukana tutekemu ku sense era omukazi bw'abeera nti babadde bayawukana dda lwaki omukazi abadde akuba essimu Bruno ng'azigaanira ate ekintu ekirala ekyewuunyisa okutte omukazi ow'ebbeeyi Farida Nakazibwe n'okwata n'abaana be n'ogenda oba watunda na ttaka n'okwata famire yonna n'ogitwala mu safaari tuwa ng'omanyi omukazi eyakuzaalira omwana talina wadde akasente akamugulira akatunda oyo ye Bruno Eke musimanyi Mr. Handisaamu Manyoko nikijja mu kamera mu kifune public sympathy omanyi twajjirwa kamera zino zirabibwa abadongo naddala bino ebikazikazi bino ebibeera mu gundi byebisinga okubeera obitalina waya gano simanyi bagaita gakadaama ge gasinga obungi bannange omuha nnyo bannange musajja gwe Katonda kutuwanga kirabo maama w'omwana we nga Bruno takkiriza na mwana kumutwala kulaba ku nnyina okumukubako erisembayo kambaddiremu eno message si yange eno message omukyala bamuyita Betty bamuyita Becky yeyo muganda wa Rachel ono yafudde oba omufu abasajja bangi bakola ebyo mu kwemulisa gw'omukazi okwagala agantu bwe gati gendo yagala wa boda njagala mbategeeze ebintu bwe biti okulabika kw'obulungi tekugenda kuweerera mwana wo sukulu fiizi ogenda kukaaba otuuka okufa nga Rachel naye nga yayagala wa boda omukazi amanyi nti n'omusajja wange wa boda era omusajja wa boda agenda ku kkubo n'alyanza n'amuleeterayo 1000 ne bamugulira akatogo kati essaawa zino mugaso ki ogw'okutulaga omwana omupostinga gwe watugamba wamwadaputinga kyova olaba nti n'abantu abalimba abantu bano abalimba babeera balowooza temulimu bantu balinga Eddie Mizaaya nojja n'otugamba nti omwana wamwadaputinga kati essaawa zino bw'ovaayo nti maama w'omwana wange gwe wadaputinga kati gwe wali omanyi nti nebintu byotunula mu kamera ba Eddie Mizaaya tetubiraba nti birabibwa bali abadongo bokka abatategeera mbalabula mukyakaaba nnyo waliwo olunaku olumu lwe nabagamba waliwo omuyimbi eyakuba omukazi oyakuba omuwala eŋŋuumi ku lubuto ng'omuwala aganya okugyamu olubuto ne luviiramu awo ng'akolaganye n'akasajja ka kiriniki wali emakindi muyimbi waalinnya bwe mutalekerawo okwegomba abantu abo nga temumaze kupima future mugenda kubeera nga Grace Khan nti mwana wa mugagga kati olubuto oledde ozadde omwana atalina taata we you a fool naye nga ate waliwo omusajja wa bodaboda akwegomba
waliwo omusajja asiika chapati sketch gya kwegomba nga yajja kubeera wamanye nti nno Grace Kani ye mukyala wange yanzalira omwana. Kati kambuuzeemu kino ekisajja kiri Bruno K kati agenda kuorganizinga bakyali be bagende baziike. Era nze singa mbadde wa Luganda nali badde mbabuuza nga mubadde temujja kumulabako mu ddwaliro. Nga banziramu ki? Bannange kambabuulire okufa tteeka. Era teri muntu ayinza kwewala kufa. Era n'abagagga bafa. Era Bruno si ye Katonda. Naye ogezaako. Munno n'agenda ng'amanyi nti n'ogezezzaako. Kati Bruno K afaanana 100 ku 100. Nga bano abantu abazaala abaana abalema ne babasiba ku njegere. Nti babaswaza. Kuba bw'ova n'otugamba nti maama wo, maama w'omwana wo, ayagala privacy, ne bw'afudde ebifaananyi byo bitadde ku ki? Abafamily bamaze kugamba muno kati birage ensi.